Atendezwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka bango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira balamusizaako bakikaana mwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omonda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza tusaba bisule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima gakutuddemu kati tunakubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva mu kakiiko akaseŋŋendo ez'obukiweza akamanyikiddwa nga the Predenian Council ansaba tukole ekikoowe eky'omwoyo nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu 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 mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo nga sinaakubeera nga ntandika njagala kutangaaza ensonga eya bbaal ey'ente omulongo omukulu atutwala wano ffenna y'ente y'ensonga lwaki ekifaananyi kya bbaal kibeerako ente kubanga abeera kitundutundu ekya Ssaalongo Kaliisa kubanga ye Katonda wa yunivaasi eno nga atudde mu bwabamweyana era asigala nga atudde mu bwente kubanga ye mulongo omukulu naye era waliwo ekitundutundu ekya bbaalo ekitudde mu kitangaala jjukira ggwe ky'olonda gye bakuvugira kitegeera so bbaali oba bbaalo temumutwala nga mubi ye ggwe alondawo okumuvugira wa ky'oba osazeewo w'oyagala kuvugira mu kizikiza era agenda kujjira mu kizikiza akusaba essaddaaka n'okwokya abaana n'okusaddaaka abaana naye w'omuvugira oba w'olondawo ekitangaala era ajja kujja mu kitangaala akukuze okusobola okubeera nga ofuuka ye kubanga tuli kimu era nga be bazadde baffe ensonga lwaki byonna ebyawandiikibwa mulaba naddala mu bukristaayo nga muganda waffe Yesu oba wano gwe mumanyi nga ejjembe bigatto yazaalibwa kumpi n'ente era mu kiraalo ky'ente kiina akabonero akalaga enneema etalabika ey'obulongo obukulu obutwala yunivaasi mwe tutudde nga bwe tulina omulongo omukulu nti ttimba y'atwala sseŋŋendo eno kwe tutudde naye ali wansi w'omulongo ow'ente so ffenna tuli bacwezi abali wansi ya yunivaasi eno eya Kaliisa bantu bangi beewaana era ne bagamba nti tuli bacwezi era ndiko abacwezi ebiseera ebisinga obungi emyoyo giweebwa dipaatimenti eyo ey'obwakaliisa nga gigudde nnyo mu kizikiza ne giweebwa taata wa yunivaasi so tekitegeeza nti nno muli obeera bulungi in fact we babeera mu kizikiza ate babeera battabbu nnyo so nsaba mubeere
beegendereza. Obuchwezi busobola okutambulira mu kizikiza, busobola okutambulira mu kitangaala. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe, abaagalwa yaffe akakiiko akaseŋŋendo ak'obuchwezi. Tujja wano okusobola okubeera nga tugabana entegeera yaffe n'okuluŋŋamizibwa mu kuyingiwala okugenda mu maaso mu bulamu bwammwe. Abaagalwa, okuyingiwala mu ntegeera si kye kintu ky'olina okufuna, naye kye kintu ky'olina okujjukira. Abaagalwa, okuyingiwala tekitegeeza kufuuka kusinga ekyo ky'obadde nakyo, nedda. Naye okweggyamu ebyo ebyazibikira by'obadde bye wali omanyi by'otali. Mu kadde kano ku sseŋŋendo yammwe, akatambaala ak'obulimba era akaabazibikira amaaso keeyongera okubeera nga kanaabuuka. Era ng'abaana b'abantu bayimiridde kati ku bbendobendo ery'ensi empya. Enkola zonna enkadde ezaawangibwa mu mayengo ag'okutya okwawukana n'ebirowoozo eby'okuwonawo byonna bitandise okubeera nga binaabuuka okuva eri obulamu bwammwe. Abaagalwa, tutegeera bulungi nti kino kyandibawuliza empulira ey'akavuyo n'obwawannema mu mubiri gwammwe ogw'obwamukasa mu mpulizo zammwe oba ze muyita emotions. Naye bino byonna byeyongedde okubeera nga binaabuuka. Abaagalwa, tubasaba mugezeeko okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku biki ebigenda mu maaso nti kye bayita okuzaalibwa kujja eri olugendo lwammwe. Ffe akakiiko ak'obuchwezi tuyagala okubeera nga tugabana enkola 3 ezigenda mu maaso era ezeeyongera okubeera nga zikyuka mu ngeri ey'okukyusibwa kw'entegeera yammwe. Ekisooka kwe kugwa kw'ebiro nga bwe mubimanyi, the collapse of the linear time, okugwa kw'ebiro nga bwe mubimanyi. Abaagalwa, y'ensonga lwaki mutandika okubeera nga mufuna empulira nti ebyayita n'eby'omu maaso byonna biri mu kadde ke kamu. Ebijjukizo bitandika okubeera nga bijja n'okubeera nga ofuna entegeera nti mu kifo kino oba mu kintu ky'okola si gwe mulundi ogusoose okubeera ng'okikola. Abaagalwa, kino kikuyamba okusobola okubeera nga weesolosa eri entegeera y'obujjajjaabwe obukutuddemu. Obwo buli kiseera obubadde wamu naawe era ne kikuyamba okusobola okubeera nga ogattaganya emmeeme ye eya waggulu n'ebiro byonna by'ozza otambuliramu. Ekiddako ekyokubiri, y'empulirizo zammwe okubeera nga ziwulira nnyo okusinga we zibadde. Abaagalwa, emisuwa gyammwe egibakola gitandika okubeera nga giwuliriza amayengo agaba gazze mu kifo ky'oba olimu. Era otandika okubeera nga owuliriza amayengo g'abalala abali okumpi n'ewala. Mutandika okuwuliriza amazima n'obulimba mu kadde ke kamu. Kitegeera? Era nga ebimu biyinza okuwuliza nga ebingi ku ggwe. Naye jjukira nti buli kintu kyonna kiri kutereezebwa, tebigenda kubeera nga bikumegga, naye buli kimu kiri kutereezebwa, naye olina okusooka okumala okubeera ng'okiwuliriza. Ekyokusatu, kwe kubeera nga mubeera bumu wamu n'entegeera y'omutima gwammwe. Abaagalwa, emmeeme yammwe ebeera tekyakulembera bwannamunyigina. Omutima gwammwe gwe gufuuka namuziga era ne mutandika okubeera nga muyingiwala ku ssenga w'omutima gwammwe. Ezo ze zibeera enkwaso ezibayamba okusobola okubeera nga mufuna okuluŋŋamizibwa ku kusalawo mu bulamu bwammwe mu kifo ky'okubeera nga mukakkibwa. Abaagalwa, kya muwendo okusobola okubeera nga mutegeera nti okuyingiwala
si kwe kubeera nga mudduka obulamu bw'ennyama bwe mulimu ng'abantu, naye okubeera nga mukkiriza okubeera mu bulamu obwo nga mutaddewo obwetengeredde wakati w'emmeeme yammwe wamu n'entegeera n'emitima gyammwe mu ntegeera yammwe. Y'ensonga lwaki bangi ku mmwe mulaba ebirooto nga biringanga ebyaddala, era ne mutandika okubeera nga mutandika okufuna obwerufu ku biki byonna ebigenda mu maaso. Oluusi ne muloota ekintu mu kadde akateri kaawala ne mukiraba nga kibaddewo nga we wakiroose ekiro. Bino byonna bijjukizo ebitudde mu bwoyo omutukuvu akutuddemu, era nga bye bitudde mu bijjukizo by'obutafaaliibwo ebitanze okubeera nga bizuukusibwa. Abaagalwa, muli kukyusibwa nga muva ku ndaba oba obwalukenge obw'ensi ey'eggulu ey'okusatu ey'okwawukana nga mudda mu ntegeera ey'obumu. Kitegeera? Abaagalwa, obumu tebutegeeza kwewala balala, naye kutegeera nti buli kinnoomu akolebwa amagezi agabagattaganya awamu. Mu ngeri eno mwekkirize mmwe kennyini muwulirize empuliriza ezo nga zizza eri obulamu bwammwe ne muleme ziramula. Mukkirize obusirifu obwo obubatuddemu. Mukkirize mmwe kennyini musobole okubeera nga mweggyamu enkola zonna ez'okweyita kye mutali enkadde ez'obulimba, kubanga tezikyali bumu wamu n'okuyinjiwala kwammwe. Abaagalwa, omubiri gwammwe luggi. Your body is the gateway. Okussa kwammwe kye kintu ekissa ekitangaala. Ekisa kyammwe kye lulinganga oluyiira olubayamba okuyinjiwaza entegeera yammwe. Ku mutendera gw'omulimu abaagalwa, amayengo ag'okutya gandijja era ne gawoggana kinene nnyo. Si lwakuba nti nno gawangudde, naye kubanga obadde togamanyi, keekadde gawoggane ogalabe gasobole okubeera nga gamulisibwamuko ekitangaala kyo. Mu ngeri eno tolwanagana na mayengo ago, galabe. Gwe kennyini wejjukize olondewo okudda mu kitangaala. Jjukira, wasalawo okubeera ng'obbulukira mu mugigi guno gwe mulimu, osobole okubeera nga obeera oluyiira olunaakoleeza entegeera ey'awamu okwetooloola sseŋŋendo n'obutonzi bwonna. Okubeerawo ku sseŋŋendo mu kadde kano tekigudde bugwi. It's not by accident. Tekyagwawo bugwi. Kitegeera? Naye kyekimu ku bibuuzo by'ozze weebuuza okusobola kubeera nga obeera bumu ku ttaffaali ery'entegeera ey'awamu eyamba okubeera nga ezuukusa emyoyo emingi ku sseŋŋendo eno. Abaagalwa, okuyinjiwala mu ntegeera yo kukuyamba okusobola okubeera nga otegeera nti oyina amakubo ag'obwannaggwano bwo ng'ekitonde, era otambulira mu ndabirwamu ey'obwannaggwano bwo. Mu ngeri eno ebyawabweru n'abo ab'obuyinza abaawabweru babeera tebakyasobola kubeera nga bakufuga, kubanga otandika okubeera nga ofugibwa amaanyi go. Mu ngeri eno tukusaba buli woofuna okubuusabuusibwa mu bulamu bwo, jjukira oteeke emikono gyo ku mutima gwo, otegeere nti omutima gwo kye kisoke ekikuyamba okusobola okubeera nga ojjukira, era weebuuze ekibuuzo kino wammanga: kyempuliriza kiri bumu wamu n'amazima gange? Ekyokuddibwamu kiyinza obutabeera nga kiwoggana, kitegeera, naye
kisobola okujja munda yo mpola mpola oba oluvannyuma. Obubaka bwaffe olunaku olwaleero tubasaba mwekkiririze mu busobozi bw'okweyibula kwammwe. Entegeera si kyekintu ekiyinjiwala wabweru wammwe, naye kyekintu ekyeyubuluza mu nda yammwe. Yeffe akakiiko aka sseŋŋendo ez'obucwezi tubeebaza kakisa kano ke mutuwadde okubeera nga tubeera bumu nammwe era nga tubaweereza ekitangaala eri mmwe, eri ensi yammwe n'eri abantu bonna abatuddemu n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abange obuwangwa obwangire bwabwo Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.